Bible egamba nti I'll bless the works of your hands. Nawa omukisa emirimu gy'emikono gyo. Kakati gwandaba ku TV saawa zino 4 ez'ekiro. Olunaku lw'enkya lwa Monday. Olunaku lwa Monday olina okukeera ogenda okole. Beera ne plan. Have a plan for tomorrow. Omanye nti budde bugenda kukya, nzuuke essaawa bwe ziti, nkole kino. Tokya obudde tebukya buki. Omanyi kinakiddako. Okitegeera genda okola ombala gwaffe ku Delta aguli tukole. N'olwekyo ate genda obere ng'okola onoonye ekiguli amagalo eddiba. Sharon Mirembe nze ndiwo. Olunaku lwa Sunday. It's always a love talk. Tunyumyamu ebitambula mu ggwanga mu nsiko y'ebyomukwano, obulamu bwaffe ffe ng'abantu. Ne bagamba nti ebintu byetunyumya wano, oluusi waliwo abeyabiyitamu, oluusi waliwo abirimu, oluusi waliwo agenda obbisanga abiyitemu. Love is everywhere. Bw'agamba nze nakoowa omukwano ne nguvaamu. When you hate love, you hate yourself. You know kubango chali mukwano. Alright, you love yourself. Love yourself as a person. Look good. Wear same. Appreciate yourself. When was the last time you took yourself out? At least when you are doing kano. Kumala kai wekali, mala kai ecology jangu. Ate weyagale, go buy yourself a nice place. Tolinda abantu kusiima. Appreciate yourself first. Kubango obulamu buba bubwo. Kale mbaniriza, of course tulina nakolwaliro omugenyi. Is famous kuba erife ababeera ku TikTok tumumanyi. He does a very good job. Ababeera ku National Theatre namwe mumumanyi. Is a rapper. Ababayita ba rapper. No, mutontomi. Poet, yeah. Tulabitanga kitontome. Nsanyusa okulaba. Nango okubeera wano kyasanye nnyo okubeera wano. You're calm. You're so calm. Like uli muka calm. It is a Sunday. Energy ya Sunday ogimanyi mpola then ngoyongera Monday. Okay. Nkubuuzizaako sibi otya? Nkyali mulamu. Twebaza Katonda. Twebaza Katonda kushobora. Okay. Katugenda tandika ng'otontomeramu about yourself. Katono, no, not about yourself. Njagala tubifune mu butuufu bulungi. First tell us about yourself. Amanya nze Isabirye Godfrey Mitch Jr. Ndi musoga. Ndi mukkiriza. I'm a happy person. Kalengezaako okuba musanyufu. Ndi musajja mutontomi. Wemba siri mu kutontoma nasoma bya butonde bwansi. I'm an environmental consultant besides poetry. Yeah. So when you reached here at Malakai, environment yaffe ndwadde nam government it is sustainable engeri gye bagikozesaamu nti there is development but they are coexisting with the environment. So I recommend buli muntu yenna ayagala okuwummuzaako Kampala etabuse obulamu bw'ekyanza jjana n'obumulamu. Wow, thank you very much for that. Akali, you're dating? Tutubide ku love life yo. Hey, Wendy, now going about I'm seeing someone. Okay. Not a therapist, but someone. Okay. Yeah, so you're seeing someone, meaning you have love. Yeah. I mean, obulamu tebukola makulu nga, you know, nga tewali kwagala. Okay. Love, we live for love. Wow. Yeah, okay. So, if we have to talk about love, have you ever been hurt? Ndeba kulumya noganze bannumya kate kino kyakagote mate mulumyu abasajja yinzo fa lwakwa teboogera abasajja bwe kiba tekyakuluma kitegeeza wali tomwagala kimala ndowooza kyekyo bwe kirina okubeera naye omuntu oba omwagala nnyo era kirina okuluma. So mu nsobi zino abantu breaks zetufuna enjawukana mu baagalana ki ekisinga ozireeta ensangi zino? Ekisooka ffenna tuli bantu tukola ensobi. Then n'ekirala there is a saying that says we accept the love we think we deserve. Okay. Nti tukkiriza omukwano gwe tulowooza nti gwe tusaanira naye ng'olumu si bwe kiri. Akiraba nti oba n'ekifaananyi kino kye weeteeka mu mutwe nti balina kunjagala bwe bati kati oli bw'atakikola olabira ddala nga takwagala. Kuba kati oyinza okwagala omuntu naye ng'ate yawulira gwe tomwagala. So naye nga gw'omwagala. Otwogera ku bikolwa ebisobola okulaga omuntu nti omwagala. Are there actions that the person can do okulaga partner we nti munange nkulimu oba tebiriiyo ebyalavu byo bibeera mu mutima mukka? No, jebiri. By giving me money? No, love is so many things. Okay. Na akasente bayirawo. Akasente.
omanyi tugamba love is not all about money naye oba tolina akasente naawe oba tewekkiririzaamu kyekisookera olina okubeera munakatono but buli muntu olina ofaayo okubya kasimu and sometimes it's about consistency omuntu oba wamanyiza ekintu olina sigala ngaokikola kubanga bw'ogezaako obutakikola psychologically tulowooza nti kale takyantera kuba takyakikola so whenever you set up to do something olina osigala ngaokikola it is consistency. When you start a relationship by overcalling a person to match up with something, please maintain that. Just about Matmanji, they took about love friends. There are moments where Mutu Kajisera, Matemuche Gambana, I love you, but everything is normal. Omukwano tegugwa omukwano gusigalawo kubanga the reality is omuntu oba waliyo omwagaddeko osigala omwagala. It's just that nti ebintu ebirala kubanga olaba abalala baawukana ne baddingana mu kyekitegeeza nti go gusigalawo naye olumu it depends nti alina omukwano n'obukyayi so obukyayi bwalina ne busuuka ku mukwano gwalina Wow, this is nice. Okay. Atugenda kwogera bingi, but of course tutegedde gwe tuli naye and is telling us tunyumyamu ku nsonga ze tumanyi ezitusoomooza. Tugambye omuntu oba omutandise nga omutandise omukubira amasimu mangi, maintain that so that tebiggwaawo. So what if omanyi oluusi n'ekya y'emirimu gyaffe? Let's give an example. We start a couple, we start a relationship nga tulina obudde obw'okwemitinga every day. And time comes, we all become busy. And one partner is complaining, nti tokyampa budde tonjagala. Abantu ng'abo baba balina kikola batya? Ndowooza it's about communication. Mulina okusigala nga mwogera. Omanyi omuntu bw'oba tomugambye kiriwo n'omuleka yeerowooleza ekyalowooza kitegeeza tokliyarinze dawuteyo gy'alina. So I think it's about communication. We grow up and life is happening for everyone. Mazima ekyo kyo kirina okubeerawo era kikyaliwo nti ojja kufuna byokola nange ofune byenkola biki but it's about kubeera deliberate byomu n'asalawo nti we are going to make it work. Kankubulireko omuntu oba omwagala ne bw'ofuuka busy otya there will always be priority ofunawo obanyigawo. It's about our priorities. Kitegeera kuba nti woba olina we can go extra miles for the people we love or the things we love and what. So sometimes it's about priority. Until yes, or in a byokola and what, but omuntu and people effort bagiraba. People effort bagiraba. Omuntu kyogamba you cannot take off a minute a day. Yeah, it is those small things that keep you guys on. Wow. How do you win someone's heart? It's a hard one? No, it is a hard one. Really? Yeah, like for real. Kubanga Okay, to you men, what do you do to convince a woman that I'm the right person? Let's say right now you're dating. What did it take you to have that person? Obuzibu nayo nooneka. I don't want to use myself as an example. Kubanga nkolako byensobola ebisigadde ne like sikaka because at the end of the day I'm an artist. Nti omuntu ayinza okwagala gwalabye ku stage naye nga tamanyi that is like 5% of me. So kati olumu I don't. And most of the people I date, it takes them time to realize the other side of me being an artist. On this other side of the curtain. Of the artist actually. Yeah, okay. Yeah, kati so stela nyo basi sinkana mwezo spaces. Yeah. But be true to yourself. I can give an example. Ate n'ekirala, love develops with time. Kambeko kyenga nti, okay, this is a terrible example, but I can give an example in school. There are some people nga ne bw'omulaba, you're like, it can't be me. Sina kyemeza mwagalako. But the more you keep knowing them and understanding them and what is also the guardian. So there's a person can get married to a person they don't love and they learn to love them. Isabirye will learn to love you. Yeah, love develops with time.
Gasikuulira wadde neŋŋamba n'olw'embeera tebaliyo no si mbeera wano situation gye nkuwadde nti ebyo ebyembeera weebiri abantu beeyiya you know there is something called homosexuality falling for someone kubonoonya wakubeera ng'embeera etabuse that is common naye I'm giving an example waliwo abantu nga ne ku ssomero but the more you start talking to someone you try to see the good side of so many ways yeah. Okay. Love in a level, like let's give an example. Women say, I can't date a border guy. Just I'm giving an example. Is there a class of people that date people? Okay, do people date their class? Gengana mugezi gempa abantu. Buli muntu akwane gwasobola. Gemazima. Musobola. Kuba no ensonga eri bweti. Olinawo okwana omuntu ne gufuukanga mugugu. I can give an example balamu omwana w'abandi omugulidde ebimuli amaze ennaku 3 talya. Gwolowooza ebimuli agenda are they going to appreciate the flowers? Omutute out in an expensive place naye nga bamubanja beetu wa myezi ena andwat. Era agenda gamba ono yayinoonye ssente andwat. So olina otegeera omuntu sometimes ezo needs ezo oyambira omuntu ezo ate alabira ddala nga kuba kati abantu abamu babakuliza ku survival kati for them survival first then ebirala ne bijja so until you help them get out of the survival so byamwakwane gwasobola. If you talk about byamwakwane byagwasobola nti osobola okwana katugeze Sharon olina okugenda ku Malakai naye nga bamanja ssente za rent tuze ku date ku Malakai nze naawe nkunyumiza ebizibu byange. Should I tell you all my problems or I tell you a little about me? How far am I supposed to go to open up to you? But to the first date. It is the first date you're trying to be okay. For first date, not like you give someone time. Okay, on first date because you're talking about the moment talking about date no guy, you're in for him. Now I can't go for a person go see him. What's my time? My kati omuntu togenda akoko ku Malaka yagambire kakulete nga lwaki ogana date. That's the one amazing place. You love the experience and what. You only come and spoil it. And people do that. People like, let me go there for the experience and what. And you know the things happen and what. But yeah. So when it comes to exposing myself to this person, tuli muluzungu bana sorry. Hey, ne mulutegeera. Naddala kweno first date ngenza kusinkana omuntu abadde ankwana. Ebbanga eritambuddeko. Ampise jangu ku Malaka etwogeremu nzize ayagala kuntegeera. Ntuse mugambe nze ni muwala munaku nze nabona nze nakola bwe bati tebyetaagisa amanye. No, ayina okutegeera omanyi wobeera w'amazima gy'oli omanyi bagamba amazima ganatufuula abeddembe nti tekigasa okubanga weefuula kyotaliyo ogenda mmenyeka nnyo ne muntu bw'omugambirawo n'omugamba waayi kino ne kino gye nsobola nti at least awomanya nti akwagaliddeyo akwagaliddeyo nga bw'oli. So when am I supposed to tell them? After time or first date? Omanyi ne date esooka kabanga kalulu kati woba oli mu campaign olina osudya ku bantu abamala okulonda ebirala naye if you feel you know the person and you're free with them, actually, because by the time wotukira nga olira omuntu yagala omugambe kino what you're going through kitegeeza omwesi gandi understood them kubanga nawe olina abantu b'oyogera nabo olina gw'olabira ddala nga ayagala ssente zo olina ne gw'olabira ddala nga they are just opening up to you ng'akugamba kyekino ekiriwo because it takes a lot for someone to open naye omuntu atandikira obbikugamba kitegeeza aba akwesize era akugamba mazima. Okay. So tumanyedde otulina ogamba abagalwa baffe ebintu ebimu. You tell them. Omuntu ono ujjukira muba mugenda ku date muba munyumya mwogera till the day gye muba muteeseteese okumeetinga. So mutuuka okumeetinga baako by'omugamba ne by'otomugamba. Tomugamba nnyo nti muli banaku. Omanyi bwe ogamba omusajja nti oli munaku akumanyira. Tetweyabya nnyo eri abantu abamu nga tunaba kubategeera. Aye nawe omutegedde oba twesigalizeemuko akatono. Teweggulamu nnyo. Ate waffe tugwa ensimbu kisange yagala abaana be bati. Naye olumu olina otegeera omuntu kubanga omuntu akutwala ku kaffe Javas
ne bakuba obugome ebyekika ne birinda kati omuntu omugambira n'omugamba nti gye tuva bitera okujja kati n'amanya nti omuntu omukubira bugoma but omuntu aba akwagala omanyi it is okay omuntu n'ombulira buli kimu kyayagala otegeera n'omuleka ne yeesalirawo. That is the way of winning a man's or a woman's heart. It is both sides. Bikolwa ki omuntu by'ayinza okukola n'olaba nti omuntu ono it's a red flag? Because watching bikubuuza bino you're in the generation abavubuka guno omulembe yokyali muvubuka muto and mwemmenya abaana babanja emitima nimbi tolimu kale babamenya emitima. So how would you tell this is a red flag? You know, omuntu asobola okukola ebintu byonna but as long as someone is disrespectful from the start mwesonyiwa omuntu aba takuwa kitiibwa kino omanyi this is basic humanity kino omuntu yenna kyalina okukola but just imagine omuntu gw'ogamba nti oyagala nga yo disrespectful tomuwa kitiibwa engeri gy'oyogera naye teweetonda tokola ki omuntu mutono nnyo genda kasita olaba sayini ya disrespect genda. Olwo abantu nga bo abalaba they can put everything on the table for you so they start undermining you ng'omukyala. It comes to you as a man nti abamu they undermined us abakyala. I think kino kigenda n'eri abakyala nti omuntu yenna bw'akusanga ng'olina kye weekoleddewo you have leverage obeerako ne wootuuka takumanyira nnyo gamba bakole bw'obeerako n'akakomo takumanyira nnyo. Kale before you go for a break tugenda kufunayo ekitontome ebitontome bino obijjawa twabitanga ebitontome ku ssomero otukola ekitontome sebo tusanyusa okulaba muli muti eyo nze bampita gundi kakati nkola bee bati you write them down yourself. Over kuchi, what do you consider? The way I view life, until neteka mukifaananyi kino nti abantu bo bwe bali abakola bye bayitamu oba bakola buli kintu naye nze ndiwo obugwezi nga mulabi nti ndaba bye bakola so ngezaako nempandiikira mu perspective. There's one you did I saw eya kumenya omutima and how was it flowing? Abamenye omutima omuwala nga it's called Mutulabira Wano. Mutulabira Wano. How did you come up with that? Waliwo omuntu ebiyitamu wabiraba wabiyitamu gwe? It is different experiences. Olumu nze ng'omuwandiisi nti mba nina okwongeramu naye ngezaako nti nempandiika ne ku bintu ebyenjawulo abantu bye bayitamu. Ate akamaamawo Nada mama ange mchara I mean I even watched that. Omukadde anzaala okay abantu bawandiika ku bamaama naye engeri gye bawandiikamu nga buli muntu abawaana okiraba kati nze nayagala I write about bamama African moms they have something called banter nti oyinza n'omugamba nga bw'onagamba n'omenya giraasi n'agamba nkuwe endala ozimenye okiraba nti neŋŋamba okay babikola naye ge mazima nagamba leka mpandike ku mazima nti kye bakola ntiwatya nice piece nakalaba so ogenda tuwaayo kaaliwa obwo oba olina akapya oba otulabye olwedde ogenda tontoma muffe obupya omanyi ebitontome byolaba ambiwandiikira shonna nga bagiyita Mitch manifest naye buli show mba mpandiika bipya mba mpandiika kati ebipya byonna mba sisobola kubikola nabikolera ku gundi naye nga kankole ku ekyo Mutulabira Wano namutuyina bwe twagala nebakolayo nga standard Mutulabira hano naye Naffe tulina bye Twaali Twagala omukwano si kyagugwamu kati ngulinnyamu bulinyi mmere ki gy'osinga okwagala ebibuuzo twabiddamu ne tukoowa
nga twakuba amasimu kiro nga twawandiika bitontome bisuuta engeri gye neeyisaamu nga ndi mu mukwano si ya buvunaanyizibwa nina ebintu ebimu byenkola nga biswaza manyi okwogera ennimi nnya Oluganda Olusoga Oluzungu olwokuna ndwogera nga ndi n'oyo gwe njagala ekiro oli muvubuka mulungi naye nkwagala nga muganda wange maama wange nga simujjukira kuzaala abaana bawala bayitirivu mu mutima gwange olinamu ekifo abaana baatugamba baakowa poloti eziri mu ntobazi nina owagulobo gwe nawo omutima gwange abeeko gyaguntwalira agenda ogukomyawo nga gulimu ekituli era kati aba intaneti obayisa waya zaabwe omukwano twasigala gwogerako nagunyumyako Mutulabira ano naye naffe tulina be twali twagala omutima ogwange nguzizika nanoonya gwe nkutonda kyekituufu yambula nga twayambala uniform nezikaddiwa ng'omutunzi akulabire n'ategeera sayizi gy'oyambala nga twekuba buwoowo ekyennaku nga bodaboda ekutuusa gy'olaga nga kabulidde mu mpewo nga twayogera luzungu ng'abaana tubatwala mu bifo byetamanyi nakwatula mannya gaabyo omukwano tegwetaagamu bamuluvu e Kampala emyalo egisinga amaziga gaffe ge gakulukuta oli muvubuka mulungi naye mu maaso ga maama kale alira nice one mukwano twaguvaako tuli tugulimu katuumulemu tukomewo ate ne part 2 of course tukyali naye abingi betukyanyumya musika ebyomukwano nga wedde poem eyo kitontome ekyo agambye aba ne shows tugendagenda naye ate tubeere nga tumuwagira atufune vibe tutegeere ate ebitambula mu ggwanga katuumulemu tovaawo tukomawo